Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Amannya n'eddoboozi nze omutume Ssaalongo Muwanguzi Jubiri nga nva mu buweereza bwa New Eden Center Park Ministries International. Mukama bwe yampa okubikola kw'okutandika mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ekitebe kyaffe kiri wano Katwe mu Kinyolo otutambuliza obuweereza yaffe weziri n'ekkanisa emuweeri. Tussa obubaka buno eri owooluganda Babirye Judith, omuweereza waffe munnayuganda munnaffe omuyimbi, nga buno obubaka bw'oba obufunye oba bufunye abukutuuseeko. Kusooka byonna nja kwebaza Katonda oba Omwoyo Mutukuvu kuwa ekisa eky'okwenenyeza abantu bonna, kuba Katonda ayagala kwenenya ensobi zaffe era asonyiwa boonoonyi, kubanga okusomoza kw'amaanyi. Sitaani wamusoomozezza. Omuntu bwe yatula ebibi byo ne weenenya, Katonda akusaasira n'akusembeza. N'obubaka bwe ndese gy'oli nagezaako dda okuba ku ssimu yo nga teyitamu nga banga nti oba wakomawo, ekyo sikimanyi nnyo. N'obubaka buno bwe nkuleetera nti tukwaniriza wano ojje twongere okubaako bye twongere okuyigiriza, oyongere okusumululwa naddala mu nnyimba ze mbadde mpulira ng'oyimba nti mponye endagaano ze saamanya. Buli tuyingira mu ndagaano zitusiba ne ze twazaalibwamu zitulondoola, kubanga Bayibuli ega nti njagala ekkanisa etanabbala na lufunyiro. Naye ekisa bwe kiri naweebwa omukisa Mukama n'ambikkulula empeereza y'omulembe ogusembayo, era gye tulina gye tutambulirako wano eri mu kitabo ky'okubikkulwa essuula 22 okuva ku lusooka kutuuka ku lwokubiri. Kangisome. Naye ndaba omugga ogw'amazzi ag'obulamu ogumasamasa ng'endabirwamu nga guva mu ntebe ya Katonda n'Omwana gw'Endiga. Wakati w'oluguudo lwakyo eruuyi n'eruuyi w'omugga omuti ogw'obulamu ogubala ebibala 12 oguleeta ekibala kyagwo buli mwezi n'amalagala g'omuti gaakuwonya amawanga. Obubaka buno Mukama bwe yambikkulira mu mulembe ogusembayo tenkola egenda okuwonya abantu ffenna ayitibwa muti gwa bulamu naye ng'etegeeza Kristo. Kuba Kristo mu mulembe gwa Nuwa lyali lyato eryalokola abantu. Mulembe gwa Yokaana gaali mazzi ge gabatizibwangamu abantu kutuusa nayo yatandika okukola. Kati yateekateeka enkola eno eyitibwa omuti gw'obulamu, agambye amazzi gava mu ntebe ya Omwana gw'Endiga. Kitegeeza Kristo ng'akyatudde ne Kitaawe yategekera okubikkula okuli mu kitabo ekisembayo gwe kugenda okutuwonya. Oluguudo kitegeeza mazima, ebbali n'ebbali okubaayo emiti yeffe abalokole, emiti ge makanisa, ate emaliza egwise muti gumu ti Kristo abeera mu kkanisa mwakolera gwe muti gw'obulamu. Naye ebibala bino 12 ate byeyisa amalagala, ennono 12 ezigenda okusumula buli muntu mu mulembe guno muli kwonoona kwonna kwe yayonoona asobole okutereera. N'olw'ensonga eyo oli wa ddembe okujja ntwongera okugabana ekigambo kino, era olina okusaba Katonda nga wadde omunoonya ti abantu bano abampise omwami ono yampise, Mukama gwe wamutuma, manyi Katonda ajja kwogera n'obulamu bwo, awo ojja kwongera okusumululwa ate oweereze mu maanyi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kubanga Mukama yali ampita yaŋŋamba nti ekkanisa yonna yagwa, si gwe wekka nkuza mumbuuza maanyi, n'abalala bonna baagwa, era nange okulokoka nange era wadde yannyamba. Naye naliko bingi ebyali bintawaanya, ne kati nsumuluddwa mu byo n'abantu benteeseteeseeko. Kyenkusabira ennyo kwe kuwuliza nnyo Omwoyo Mutukuvu n'okusaba ennyo n'okwetegereza n'okubuuza ofune engeri gy'owaguza osobole okujja okuyigirizibwa, okwegatta ku mulembe ogusembayo n'okutegeera engeri gy'okusumululwamu n'okwongera okuweereza Katonda. Ne Mukama n'akumpeera omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina era amiina. Saba osumulule, saba obeere bulungi, oleme kudda mabega, ddamu amaanyi, guma omwoyo, kuba Katonda ali ku ludda lwo. Tuli mwana wa kubula, ky'obadde osalawo okwenenya mu bantu. Omwana w'okubula teyenenya mu bantu, atya. Naye omuntu yenna asalawo ne yenenya, oyo awona mangu. Mukama akumpeera omukisa mu linnya lya Yesu.